Okay. Shay, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gafe. Amanya Sheikh Kasauli Saidi. Okay. Uli ku telefone nabuza kubakulaba. Ntwa mukusagono kulamusa ku baganda baffe bonna bali ku telefone abatulaba n'abatuwuliriza mwebale nnyo mwebale ddala. Okay. Tusazeewo munnange tujje because twafunye ko information nti gwa kulira ba masheyi bonna mu Uganda. Sikulira ba maseka mu Uganda. Wabula nkulira kibiina kigataba imam bo mu Kampala district. Oh, Kampala yonna. Kampala yonna. Okay. Okay. Mukama wange Sheikh Muzata yali waggulu nga yali ku district ya twala gwanga lyonna. Atinga nze ndipotinga uwe nga nze ntwalako ka Kampala era abadde ansanga nakuba olwali nanganzi gwali aka Kampala osinga nze otwala gwanga lyonna awadde musajja nga tusaaga nnyo. Ali so funny. Okay, ku nsonga eyo webale tujjukiza amaako ku nsonga eyo ensonga zize ziyogerwa ku mugenzi mukama muumuze mirembe naye ensonga zize nyingi zimogerwako okusinza ku byebugagga bwe ku byobugagga bwe wakaye asonga ensonga eyo nga mulimu bangi abagala okweddiza emaali y'omugenzi zino ensonga muzikutte mutya nga ba imamu baba masheyi oba basiramu bonna ebintu by'omugenzi biri kiriya nnyo eno Qur'an ogiraba eno suratu Nisa Allah myagabire emaali yaki y'abagenzi temuliimu magezi ga muntu mulala yenna wabula bw'osoma suratu Nisa yegamba nti omukyala afuna bwekiti omwana bwekiti omuwala bwekiti maama bwekiti bw'aba talese baana baganda be bafuna bw'aba talese kwegamba okutuusiza ddala ng'omuntu talina muntu yenna gw'alese mu nsi emaali yekolebwa etya byonna Qur'ani ono ye mulamuzi waffe. Okay. Omusajja yavuddeyo n'ateekayo ekiraamo mbwe ekiraamo omuzeeyi kye yaleka era ng'alaga nti yali talina mukyala gwe yaleka ku nsi nga yadde yabeerako ko nabo naye nga teri mukyala gwalese ku nsi era n'emaali ye agirekedde abaana ensonga eno ogyogerako ki ekintu ekyo sheekhe baba yaleka ekiraamo omuntu yenna bw'akola ekiraamo kye akikwasa aba famire oba omuntu gw'aba yeesize kabanga wa mukwano n'akwata ekiraamo n'akimuwa era ekiraamo ekyo kiba kyakyama era abategeeza bwe mmala okufa mukikwase gundi oyo n'aluka atuuza abooluganda oba n'emikwano gye gy'omunda ennyo oba ne bamasheekhe baffe ab'okumwanjo ne batusoma ekiraamo ekyo era bakisoma kiro oba ku makya ng'abantu abalala bamaze okugenda so kitegeeza kiraamo kiba kya munju ab'ennyumba ne bamasheekhe bana ab'eshaliya be bakivunaanyizibwako okubeera nga bakimanya n'okukisomesa naye ensobi nnene nnyo era evumirirwa ne sekuvumirirwa yenna okuddira ebyama bya sheekhe byeyawandiika famire ebimanye ne basheekhe ab'eshaliya babimanyeeko bayambagane ne tubizza ku rediyo tubeere nga tubisomesa tubiza ku TV kali nze oweeri eka bulindo bwe mbanga mpulidde ekiraamo ekyo nga kisomwa nyamba ki famire nyamba ki ekyalikoleddwa ekyamagezi kwe kutuuza ab'effamire ne bakulusumu ne baani n'aba gavumenti ne mugamba nti kino kyekiraamo kya sheekhe kyeyaleka kigamba bwe kiti ne sheekhe tumujolongodde ekiraamo kifuuse ekiraamo tosobola munammwe ebiraamo by'abakitammwe tebyasomerwa ku rediyo tebyasomerwa ku TV eyo very big mistake eyakoleddwa nsobi nnene nnyo kubanga omuntu aba n'ebyama bye naye ab'effamire bye babimanyako naye kati ebibuuzo bitandise okujja ate abaana baali 5 ate baali 3 ate baali bameka ate abakyala abaana baali bameka abaana sheekhe yaleka abaana 5 mukiramu nga batwala byemu 3 nze okusinziira ku kiraamo kye nasomaku sheekhe ekiraamo kye kyayogera abaana 3 n'ababiri ne boogerwa ensonga gye sijja kugamba wano naye nga ebyo byonna kyegambye tibibeera bya mu nnyumba biyamba famire eno ya sheekhe naye sinza obweyogerere weeri Masaka tebinyamba si byange wabula bwe mba neetagiddwa okubako kye neebuuzibwako bwe mpita ne bambuuza nti wei gwe osobola kuyamba ki mu kino
nesi kuddira kiramo kya musajja mukulu Sheikh Mulamba tukize ku radio tukize ku TV kuba kumujolongola kumukakanya kumuweebula kumala okitiibwa kye Sheikh abadde musajja wa kitiibwa abadde musajja muyonjo big size nze neka kasa family ya Sheikh Muzata mulimu abantu emanyi bahaji kakembo basajja bavunaizibwa mbamanyi tebasobola okukwata ekintu ekisajja kikulu ate haji kakembo ne banne enkolagana yange ne Sheikh badde bagimanyi basobola kungamba jangu otubuulire wano tuyambye tutya ekyokubiri office ya Supreme Mufti eweebwa ekitiibwa era ekutte ensonga ezo nkakasiza ddala nti esobola bulungi nnyo okubeera nga eziggusa gye zirina okubeera ekyokusatu gavumenti mweri administrator general mwali fenna obusiraamu bukkiriza nnyo gavumenti ebeera eri mu buyinza nga tetunatuuka ku administrator kituufu abaana bali bameka 3 5 abaana mu kiraamu abawandiikibwamu bali 5 abayogerwako mu kiraamu musajja yasomye 3 abayogerwako mu kiraamu bali 5 zikinnafunako kitegeeza ino feke zikinnafunako kyayogera abaana 5 omwana Adija yayogerwako n'omwana Nasifu nayogerwako n'abaana 3 ne boogerwako omwana omuto n'abaana 2 Amjad ne munne omuwala nono nayogera kinayogerwako mwebali bonna 5 okujjako nga abakisoma tebakyetegereza obanga kibalina kyawukana ku kyenkola ki ku kyenina naye bwe kibeera nga kikimu kyekyo abaana 5 bonna bakola ki bayogerwako n'olwekyo ebyo byonna bigambye nti tebiteekwa kusolvingibwa ba radio oba ba TV n'ebisolvingibwa baki bafamire oba abamanyi bingi okusinga ate ffe kati tutunulye mu kiraamu kintu kikyogamba nti kino kiri shuwa tekyalimu nga abasajja bano bayongeddeko byongere mu kiraamu ekyo ku bye basomye oba ekiraamu ky'omusajja omusiraamu oba ow'amaanyi mu busiraamu kisande kubeera kitya ekiraamu eky'omusajja ow'amaanyi mu busiraamu omuntu bw'amala okufa nga bakwata ekiraamu ekyo bakiwa bafamire ekiraamu ekyo bakiwa baki bafamire ya sheekhe kati ab'effamire bwe bajjamu ebyabwe kuba mbaamu ebisonga ezikwata ku b'ekika ng'abooluganda ne mbaamu ensonga ab'eddiini zibayingiramu ng'ez'okugaba emmaali nga bakwata ekiraamu kino ab'eshaliya nga bakikwata nga basooka bajjamu omugenzi kubanga ayogera n'abaana be batya abakyala be batya basaleka abakyala oba ki bwakati bamala baab'eshaliya ne bataganjula ne bajjamu omugenzi bye yateresebwa oyinza okufa nga olina ekyapa ky'omuntu tebajja kigaba ne bajjamu biyagaba ngulamu naga gundi namuwa kino gundi namuwa kiri ebintu babijjamu ne bajjamu amabanja era baba baziika omusiraamu bagamba ani amubanja nga tebannabagaba maaliye basooka kujjamu mabanja ge yaleka ge bamubanja oluvannyuma ab'eshaliya ne balyoka bakwata emaali esigaddewo ne bagigaba nga basinziira ku ki ku Qur'ani tebassamu magezi gaabwe n'akamu Qur'ani eno yegaba emaali eyo kyotegeeza omusajja ono alina ekiraamu yakisomye talina nkwatagana yonna ne sheeyi simanyi nnyo enkolagana yaabwe kuba nze nawulidde buluzi ng'ayogera ng'ali ku radio naye emabega eringi mu kutambula kwaffe mbadde simumanyi nnyo mu hisitole eyo naye nga mumanyi sheekhe mukulu era musajja muweereza era asomesa ebintu ne bitegeerekeka naye nze ensobi eyange gyendabawo yakoleddwa nze nakitutenga kujerengula ate nga n'okuseka moto oli bwaseka olidde somaka oddamu olabe yagambye atyawo nali minti abasoma balina n'amagezi kati kitegeeza ki nodda ku bantu ba gavumenti oba oli yakoze ensobi minisita oba yakoze ensobi omuntu yenna asobya ekyamakulu si kumuvumira kuki ku rediyo wabula kumuwandiikira nga ofiisi kyovulaba abantu benzikiriza endala baba n'ekintu nga kinene nnyo ng'ebyabadde mawulire ennaku zibabadde obiraba omukulu omu yafuna obuzibu nga bunene nnyo ku bya sheekhe bino olidde niye bakussa nkalaamu baliwandikidde minisita ne bangaba minisita ekikola kyebakoze kyabadde kikyamu okuyingira mu ki naye ne minisita yavuddeyo nga kuba yagambye ye teyazze kutereeza maka ga sheekhe yazze ku lwa mwana ono n'asoma n'akawaayiro mwasinzira okukola ki n'akolagana ne administrator general mu kawaayiro ako naye nze ndaba nti minisita yakola ekyamagezi n'asituka n'agenda ewa Supreme Mufti mukama waffe n'amutegeeza nagenze nekula ABCD olwa ABCD ne bakkaanya kati ensonga eziri ewa Supreme Mufti ensonga eziri ewa administrator general ensonga eziri mu bafamile
kakati ekitwasa ekiraamo ekyo ku radio kisomebwe kiki ne basiramu bano bagamba ministry eva ebintu byamu ekyo kituufu 100% ministry eva ebintu by'obusiraamu busiraamu buli kiriya tebwetaaga buyambi bwonna naye ogambye minisita kyeyakola kyali kiriya ekyo ye kyeyakola ekyokubeera nti yayagala omwana ono akomewo ye yakikolanga ye mu kawaayiro ye keyasinziiramu kubanga ffe ebya minisita tetubimanyi byagoberera naye yagamba alina akawaayiro keyasinziiramu era ye yagamba tazza mukyala wabula zaaki azza mwana oli naye ekikolwa nze meseji yange nziyinaba enkulu ennyo bannange mwe n'abandi abana abapuliriza mbeegayiridde sheekh tumugye mu mawulire tumuleke awummule naye buli lunaku n'ebina obutabo wano nsimi bwe bwani bonna emitwe sheekhe kugamba kiki ennyo ekiri awo buli mutwe gwonna guwulaba sheekhe buli mutwe gwonna sheekhe agenda kuwummula ddi sheekhe tumuleke awummule abeshali bagenda kukola ogwabwe abasajja abali mu bintu ebyo basajja bavunaanyizibwa abasheekhe bakasambe basajja bavunaanyizibwa basajja bannaddiini talina interest yonna mu bintu ebyo nti kubanga ajja kukola bwati afuneko kino talina kyayagala ye akola buvunaanyizibwa mukwano gwe bwe yamulekera mu maka nga ali mu maka naye talina mu kigendero kyonna nti oba kino oba kiri n'olwekyo tubeesige bajja kukola omulimu mu butuufu waagwo ne sheekhe ebigambo bitandise kakati okumuteekako binene nnyo n'okumutyobula n'okumukakkanya obanga omuntu alina ekiraamo kyamakulu nnyo era kyamagezi akwate ekiraamo ekyo akitwalira abafamire abagambe nti bannaye mukwano gwange yandikira ekiraamo kiikino kigamba bwe kiti naye si kusoma ku tv owulidde nga n'okuseka bw'oseka soma waawo yagamba atyawo kati oba onyumirwamu ki oseka ki nga munna ali mu kabbuli oseka ki era onyumirwa ki era nze njala bategeeza nze ndabanga kati ebintu ebimu abantu aboogera ku bintu bya sheekhe ndabanga kati kugamba abalinganga abagamba nti essaawa zino balina oba n'akasajja ku mutima oba naki ndabanga kugamba abantu abalina n'essanyu obusanyu nti basanyufu na busanyufu mu bye boogera ne bibakola tosobola kuddira kiraamo kya munno musajja mukulu okize ku radio kityobolebwa otyo tosobola kikyamu nnyo sheekhe yali wakitiibwa era singa sheekhe abadde waali tiyalibikirizaayo naye ensonga ayinza okuba yagitaddeyo ng'alaba ebintu bya sheeyi ebyaddala nga bikwatiddwa bubi era bikwatiddwa mpolampola amakuba agatali matuufu agende yawa supreme futi ajja kuyita abakyala abo talina gwayinza kuyita n'agenda kugenda ajja kuyita ab'effamire bonna bajja kugenda ajja kuyita mikwano